Yes, obalo mulungi twadduka matumuddemu kayimba kamubiri nosooka nga tukuba wakalango ka Apex TV UG tugambe nti gwasudde following ku YouTube channel yaffe ali Apex TV UG nosobola kubanga ogenda maaso ndokubanga otengeza tubadde tuli ku ngeri omukulu ono Baros corrections basobola okubanga abamu n'abantu amu bayambaza abadde akyabatongera njagala tubategere twamanye nawe nkyeba omusanga ogambe nti akasajja ako oba omukyalo oyo waliwo omukulu amwambaza batongere. Yes, twayanza nyo shukrani. Baada ncha kunyonyola abantu bangi nnyo abambadde ku ngoye za Baros collection. Shows nyingi nnyo, fashion shows nyingi nnyo zen holdings zen showcase up my stuff singa bomanyi. Abasinga mutera okulaba videos za Shiba, mutera okulaba ono modo gubayita Fernando. Ya ali awo musajja sala nnyo too much of sala nnyo enviri nazimayira kudala ku mutwe omuyita Fernando. Yeah. Oyo model mulungi nnyo from JM Jora Muzera Job. Yeah, that is a modeling company. Yeah, model mulungi nnyo oyo tumwambazizaako engoye nyingi nnyo nga supporting the Baros. Ba model bangi nnyo okuva mu Jora Muzera company modeling agency. Bambaziza nnyo engoye nyingi nnyo. Ale basasinzo bakozesa mu videos. Most videos Irene Ntale, mwamulaba mu Stamina Daddy. Ba model mwe bali omu bangi nnyo engoye zaali mu zonna. That is a Baros collection. Kati gwe Baros oyina birooto ki bomba muntu oba n'ekirooto kyo kati gwe njaga otangazeemu kawo katono oyina kirooto ki? MC, of course dreams come true nga bwentandise wentandikidde natandika eri wansi nnyo naye kati era ndaba ekirooto kijjirira tambula ku step. I have so many dreams. I have my dreams about clothes. Nyalist mbele too much of famous mu ngoye kyensinga okwegomba nnyo naye nyambeereko ku at least ku most runways mu New York nga bw'olaba Benz runway nga za Benz nga zaki Benz Fashion Week New York nga bw'olaba otyo panaawo tutambuddeko mu Swahili Fashion Week that is Dar es Salaam. So nange nyaga ndabiko nga ntuddewo ku runways ez'amaanyi ennyo nga nshowcasinze engoye nga nnungi nnyo. Oyo no buli muntu tugamba nti alina ekirooto. Role model oyo ani mu bintu bino gw'ogamba nti nange enkola ne bannaye akasajja kano bannaye oba gundi ono nange mbeera ne ŋŋamba nti mutuufu kyekyo. Of course nga bw'omanyi tosobola kuzimba anything kibayita mu ngoye nga tolina role model nga tolina muntu gw'ogoberera n'olaba nti ono engoye ze nange nsobola okufollowingamukko ninjagala. So kwegomba muntu gwe nkyasinza okwegomba ono muganda wange as I told you from the start nabeegomba nnyo nyegomba nnyo my bro Fawz Fashion King. He's my role model. Ebintu mbitaddemu ekika tutambulemu ebintu mbitaddemu ekika gogenza okwanga role model oyo alina okubeera muganda weewaawo kakati wano tuli ku ngatto kati wemba njagaddemu ng'engatto ngeno oyinza otunyonnyola amakulu gaayo ntugitegeera. Ngatene muso jagala nnyo njagala nnyo nange ekintu kyoyagala kituufu nnyo. This is a nice brand nga bw'ogiraba brand nnungi nnyo ya Jordan. Brand ya Jordan nnungi nnyo. This is Jordan 23 nga tonungi nnyo esobola okuba casual yenna gw'oba oyina short oyina ku mpale nga mpanvu nga nnungi nnyo olaba ina almost 3 colors black blue white but onungi nnyo ate nga toya kitiibwa so much expensive man. Kyogamba ojamba atayinza kuzaalawo teyasobola kuzaala ng'oyambadde Jordan moyibi omuntu atamanyi lebo tuwaye nga tendala ogyogereko ebintu gibeeza omwamu gimanyiiko sobola okugamba nyininga teno bangi nnyo leero bangi nnyo bantu bangi nnyo mbalabira mu gentle wear classics abamu mubasanya ebitiibwa wansi nti ate bambadde engoyi za kiyaayi nedda si bwe kibeera bulinga tolina weefoolinga under sigenda kukwata ngatte eno ate ngiteeko casual wange sayinzaddeko bintu ebitategeera nongato nnungi nnyo this is it's called an Oxford eno ngato Italy ngato nnungi nnyo yambala classic so much yambadde suit yo nga nnungi agende kufuluma ku mukolo genze ku graduations tugenze ku as you know as forwards ogenze ku ceremonies big ceremonies ene nga tekola nnyo kate eno ngifunanga ku ssente nga mmeka? Of course nga bwe nkugambye
ebintu tukiseera nga tusinziira ku wawe kiva osobola comparing engato ya UK na ya Italy so comparing engato ya Italy na ya France ekima kirina ebbeeyi yakyo. So this is France, this is shoe from Italy. Nga bw'omanyi classic asinga ava Italy wano in the whole world. Italy is the best in classics. Ine engato eri mitwalo nga 35 nga sijja kusenya kati nyinza gikuwaako mu bitundutundu n'egitwala mbitundutundu tekisinziira tuveeyo omulungi ali ku Apex TV ole kubanga otolakongeza konako olwaliro angambe ekisinziira eno paati ekyali paati 1 tuku Apex TV kubanga otondeko emikunda akongeza konako olwaliro tukyagenda mu maaso kati eno ndokirabika tuvuddeyo katukyukakyukamu tugenda ndawo amasuuti amasaati kati wano wewe tuli njagala okwata lumu ku lumu t-shirt eno gigambe etula n'eno tusobole okubanga naffe nange ngamba yinza va nga nguzeeyo akantu saagala wano wakiri kitya? Yes, all right. Well, these are called short collar shirts. Yeah. Most abantu abasinga tebagala mikono miwanvu ayagala yambala esaati agiteeyo ku jeani ate amanya agenda kukyambala atya. Right now I can pick at random sobola okupickinga shirt where this is color gold. Ngabo jiraba, this is a polo shirt. Most expensive labels as you know in fashion. Togenda kwambaza muntu agambe which brand is this, Lacoste, Twina Polo, Twina so many. So this is a polo shirt. And also okukwate this collar shirt ngabo jiraba bweti. Ninjituza kungate no jenkutte. Anenga dojiraba. Oyinza kungamba tenga tebigenda kujja obo biwambadde otya no. Kisinziira sibuli bwogamba togenze kwambala classic over gentle. Ogenda kwata t-shirt ya mikono miwanvu atokola otya nedda. These collar shirts are also in classic type. So kitya kungate eno. Ale tuzo okuyigiriza ennaku zino shukrani. Ebintu bikyuka muko. Tuweesuba nnyo nti ate ogenda kwambala buli woyambala nti ate empale ntimpa engato mpanvu nti ate yaki. Kind of this is a UK shoe. Ngabo jiraba. This from UK. So kitya call this jean. This is a nice jean, of course, bro, as you see. This is a gas chi, go san. Nunji nnyo. Ninjitya kwene sati yange nunja ya polo. Ninjikuba ekikalu. I be smart. As we speak. Notako n'omusipi. N'omusipi nga mulungi nnyo. So otyako belt yange ya Gucci. Ya ninjikuba bulungi ekikalu. Nimbeera so smart. I go anywhere. Ne wonsanga wano wonsanga in big hotels. Tonzala wanyonta ate byenkubye byakirayi. Yes, kakati njagala kwerekereza omukulu Baros collection naye njagala osooke ba youth bano inspiring just bakuyigeko ki bawema waliwo abantu abalwana basangeyo balwana okufuna ebintu ntumepangapanga oba wamagezi ki? Of course mu industry gye tulimu eno ba youth bangi nnyo ennaku zino abambala engoye bangi nnyo bambala engoye nti bamanyi engoye tuzambala tutya. Ajja kumanta ajja kukwata mpale ya yero akwate saati ya yero akwate engato ya yero byonna bikwata abikube. Of course that awajja kulaba nti amachinze bagenda mukana akanta kagamba that when you match all colors that means you've designed. Si bwe kibeera teri designer asobola kumatchinga colors zonna. It's not in fashion and design to match all colors. Mukiwulidde abali abalungi abatuuka ku Apex TV tusangibwawa oyinza okutumira ku bakyalibo n'otulekera akanamba k'essimu wali abayinza obeera nga bagala twagala kukonectinga mu kkono oyo tenenge gye tukonectinga naye kati tulawo otumire ku bantu mukadde ke tusigazizza then omala otumira ku bantu otugambe ne location wene namba y'essimu tukiggale. Shukrani kyogere kirungi naye nga mbadde nsaba tupozingemuko. Nsaba tupozingemuko olwo session ey'amaanyi nnyo ate gye njagala kutegeeza ku bantu. Just akatiniko mbategeeza ebintu ebiriku ebirungi ennyo ebiri mu Baros collection. Baros collection buli omu asobola n'agula essaati n'ogula empale n'obireeta n'otunda abantu naye ng'ate waliwo we batwawulira osobola okwawula. That means osobola okulaba empaka bategese best fashion stylist bamuweereza award bateeka best fashion designer n'ogamba ate stylist ne designer bali batya babawula batya. So shukrani mbadde nsaba twogereko ekyo ekintu tukitegeezeko ku bantu enlight people who is a stylist, who is a designer. Nga bw'omanyi. Yes, katugamba tukyaline Baros collections atagenda maaso ayina ensonga gy'abadde aleese oba agireese nga bubaka ayina waayitidde sinamutega naye njagala atugamba obubaka obwadde agamba kati tutandike okwawula omuceere ku nnyama twawule amatooke kawunga. Baros ensonga egitangaaza emu nga tunagenda wala. Right, kyogera kituufu nnyo.
Bana banji abambala engoye mu fashion. This generation is a new generation, bro. Generation new. Bantu banji bambala engoye, bantu banji betumya amannya mpulira ba fashion biki, bani fashion, ani fashion. Buli mazimbewo ekintu ekikye. Nenga they don't tibawula wawu bagwa under which category. Nga bwe ndaba wano mu generation gye ndi mu like here in Mbara town. At least we have stylists, bro. We don't have any designer except like one or two. That's what I can tell you. Most people are stylists. Nenga tebamanyi they are stylists. Nenga nga they know but designer. Ajja kwambala jean ye. Nga bunagambi from the start ayambale saati ye. Ogambe mulenzi design enzoli. Byonna bya green. Byonna bya green bya yellow. Agambe mulenzi oli design nze. Nenga design nze okulebo nti ate oli agent nyaga ku designinga. You're not a designer. What ogenda mu designing oti? That means you're a stylist. O stylinze engoyi z'abalala. O stylinze engoyi z'abalala. That is stylist. Ogenda gula gino gulenga tuyokola otya? That means you're a stylist. Osobola okufunira omuntu engoyi Shukrani onkubide essimu Baros. Nyagala okumpala nyagala okukinzijaawo. Nkwalina mu dduuka nkwate jean. Ngambe no jean Shukrani. Jean no gikwate teeka engato eri. Teeka essaati eyo okole bwoti ogende. Ngambe awo Baros is a designer. Oba nawe ogambe he's my designer. That means sibe kibeera I'm your stylist. Awombeera stylist. Nenga ate bwe tugenda mu designer. Mu designing, fashion and design. Tweda okusoma bintu tubitegeere, otule ku machine ng'osobola okutondawo ekintu ekikyo. Your art. That is being a designer. Osobola okukwata essuuti eno nga bw'ogiraba bweti. Nga bw'eri mu dduuka as you see. Osobola ogisanga wano Shukrani n'otandika nti eno suuti there's no blazers banzi gye bajja. Blazers, how much are your blazers? These are not blazers. These are suits. Full package. So you can't compare a blazer coat and a suit. You can't. Obintu oba obigasse. Oba bitabudde. This is a suit. Ngeva mikono gya Baros collection. So okutondawo olugoye lulwo, ononyeza material, good material, ononyeza amapeesa malungi nnyo. Otereza buli kimu nnyo. As you see suits. Abo bira bintu birungi nnyo. Bintu bya Baros collection nga bw'oziraba empale bwe ziti. Eno si jean, wasigenda kutuuka ate mu dduuka nti ate mumpeereza empale efaanana bweti no. Bintu otondawo kintu kikyo, good measurements n'oziteekaawo for your people. So okutondawo so much dresses abagenze ku fashion shows. Dresses ennungi nnyo zitwambaliza aba models. Nga dress ennungi nnyo otaddemu details zo zokka. Ndeese ekintu ku stage kyange nze akiina. Ne design aleese ekintu ekirala ku stage kikye. That's what they call designing. Mbeera mwawukana nnyo temufaanagana ate kugatta bintu mbanga abasambi b'omupiira. Bwebeera buutu bambala buutu, semu buutu, semu jazz. Omukulu mumwewuliridde. Tulage tuwe enamba y'essimu ne wetusangibwa tufune we tuggala. Yo, thank you so much Shukran. Thank you so much Conrad on the camera. Thank you so much Apex TV. Mwebale nnyo kujja kwa Baros collection. You can get me on my Instagram handles like Baros, my Facebook handles like Baros still, Twitter still like Baros. For more contacts, you can contact me on my Airtel line. My Airtel line is 0704640121. That is Baros. My MTN 0789532700. Well, once again, I'm located along Bulemba Road. Abasinga musobola okubeera kwa mutawo ntamanyi Bulemba Road. Njakoya Bulemba Road esangibwawa. Most people bamanyi Kakoba Road. Kakoba Road opposite Global High School or near Masjid Abubakar. Osobola okunsanga Slight Baros edduuka weeri mu flat second floor. For more details abagala okutungisa amasuuti, abakazi abakutunga ebintu ebirungi, oliyo yakwambala mu just onyuse mu town toyina kyakwambala ogendako out. You're stuck like in somewhere, you don't have what to put on. I close ngalo sawa nga 5 nate ekyo kyogedde tebongeramu. Yes, ate manda kuzo tulina akantu akadde ka trending nga muganda wange era naye nga nkufunye kakubulize wano. Tulinawo ensonga ya Muzaata ne Kenzo.
nsonywamu kuyingizemu katono golabira ddala nga muzaata teekwa yeetonde wati yeetonda ensonga ya muzaata ne kenzo ebyo bintu birimu okulamuza nnyo obusiraamu ate nga ffe abantu abasiraamu waliwo omukyamu waliwo omugu waliwo kenzo omutuufu muzaata mutuufu abasinga batyo bubali buli omu alina sayidi eyiye naye nga butulamuza obusiraamu ku sayidi ya muzaata byayogedde ku kenzo pins and what the same shit I'm putting on that is trend tubyambala bintu bya bulijjo generation gye tulimu twambala pins naye ate bwe nyambala pin tonkotinga obinti ate nkola kino na kino na kino when you don't have proof about me bwe tugenda ntaate genda okola otya kyekigambo kyali si kirungi nnyo abasinga mukikuliriza kati muzaata yeetonda oba tiyeetonda ekintu ekyo she lunaku lwakutaano nnyo leero kibeera simple it's simple not forcing you osobola okkiriza nti guno omusango kusinze you apologize something small kyekyo tubudde mulungi ali ku Apex TV ngenda kwankwerekereza nga tubadde kubalesikoshikizakongeza kunaku lwadiro nga tugamba nti nga bwagambye ng'omukulu nammwe abali abagamba nti munaye mbadde simanyi designer stylist ndoza badde ensonga omulina okwawukanira so kati gwe waba ali eyo manya woogwa manya ekiti kyogwamu abadde konrad kamera mc shukano muweereza kongeza kunaku lwaliro mpaka bwe tugenda okuddamu kusinkana jobless one love